Kuba nze ndi mubuulizi wa njiri ate ndi muweereza. Nali ngeze kuweereza. Kiki kyoyogerako? Nze ndi Muffumbo. Kyoyogerako sikimanyi, nze ndi Muffumbo. N'empeta yino kweri. Onoonya essomero omwana afuna ebyenjigiriza ebya Nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield esimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula miliyoni 2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Booking batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola okubirako ku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 603. Bookinga kati sizoni ereme kuyitako naye nga teweerabira. Lwazi Forestry Limited. Nange nsanyusa obbasanga. Akabuliriro. Gye tuli ku Bat Valley. Era tutegeka ne 31st December night prayer tugenda kubeerayo ku Bat Valley nga 31 December. Yes sir. Tugenda kuweereza Katonda ate tugenda kulangirira kulamu bwaffe munnange. Bw'oteerangirireko Bible egamba mu Yobu essula 22 olunyiriro lwa 28. Katonda agamba nti munaalangiriranga ekigambo nakyo kinaanyweranga gye muli. Katugenda kulangirira omwaka gwaffe 2023 gubeere mwaka mulungi. Waliwo abaana abali eyo mbiyumba. Yes sir. Bo munaabakolera ki social media kiri balina oyitako obbawuliriza kola olunaku. Obbawuliriza tuweereza live ku YouTube. Ku YouTube oteekamu Pastor Teddy Bujjingo ate ku Facebook oteekamu Word of Salvation Ministries. Otufuna tugenda kuweereza live. Yes sir. Akwetaaze nga ayagala musabirako obagenda kwa YouTube oba namba y'essimu emasodi. Ku namba y'essimu eri 0751 0751 34 97 51 eyo. N'endala eya MTN eri 0772 34 97 51. Yeah. Yes sir. Tandikire ku kintu manye natandika ku kineka ndandikirewo. Tandikire ku kintu kyogende ebweru bava bagamba mami ngazo bazunga nnyo kigenda maaso tandikira. Siku nze mbuulira enjiri abantu ne mbagamba nti bane wakulira kyannamukaaka erobere kyannamukaaka kakati bwe mbanga nazaalibwa bwayise kakati ate nentambulako nengenda e UK oba nengendako e Canada mba sizunze mba ntambuddeko okutambula. In fact anti Bible egamba nti onsuna okujula kwa byonna bya Mukama era Katonda affe yatuwa amaanyi n'obuyinza okutambula ensi kubanga ensi yonna yiye. Yes sir. Yali akuwerekerako nakyo kijeewo kigambya mbu waliwo yakuteekangamu ssente eyakuwerekerangako bamulaba bagambe naye era ekituufu nze amperekera abeera Katonda wange amperekera era agamba nti ndi kukulembera n'entereza ebifo ebitali bisende kati amperekera nga ngenda mu mawanga era yanteekamu ne ssente.
zirimu ennyonyi yukke mu kkala ng'ate balaba wali olwanira bino kitegeeza tewaliwo kasente kibeebuuza. Naye era Katonda bw'omusaba ebbanga lyonna lyemmaze kyogamba nti nga nsaba Katonda tawulira. Bw'omusaba Katonda awulira n'aggulawo enzigi. Anyway, UK nali ngenze ku graduation ya muwala ku Sheffield University yali agraduatinga ng'amaliriza emisomo gye officially. Ne tugenda ne tukola emikolo ne gigwa bulungi. Ne nfunamu ne ka holiday kubanga si kabi si bwe kiri. Awe baagala awo ka holiday na because waliwo ebyayitinga namunera mbu walina omuntu omu akubeeramu anti twogera okusinziira ku bantu balowooza. Anti kakati buli muntu waddembe okwogera nga ye bwakola ki bw'abeera ayagala. Naye nze nali ngenze ku graduation ya muwala wange then ne ka holiday. Soko gyewo ebigambibwamu nera mbu wali wafunayo ku omusajja baddembe okwogera nga bwe baagala. Anti baddembe okwogera nga buli omu nga nkubulye ku nsi kuno omuntu osobola mulemesa kwogera. Bwe baba nga bamulaba be bamanyi okitegedde. Baddembe okwogera nga bwe baagala. Baddembe okwogera nga bwe baagala. Kuba nze ndi mubuulizi wa njiri ate ndi muweereza. Nali ngenze kuweereza. Tegeza mamisazi era sitiri ekyali singa tosaaki kibagamba bakimanye muweereza Katonda. Si kyoyogerako nze ndi Muffumbo. Kyoyogerako sikimanyi nze ndi Muffumbo. N'empeta yino kweri. Ensonga ki? Eya 31st. Abalowooza amu nera mbu balina essuubi. Abalowooza mbu waliyo omusajja. Agambye nno omusajja ng'akyali. Toseka kompeta bagirabye ye ensonga mu Busemba kwaba aboogera abalowooza mu nera mbu wali eyo gye wali n'abasajja. Bavunule bo beevunulire kye basazeewo kyekyo. Ekyokubiri mbayitanga ennaku z'omwezi 31 Desemba bajje ku Bati Valley tusinze Katonda ate tulangirire omwaka gwaffe 2023 gubeere mwaka gwa mukisa gulebeere mwaka gwa bujulizi era Katonda atuukirize byonna bye tulangiridde mu linnya lya Yesu. Mbaagala nnyo mwebale kuwulirizanga mwebale kutusabiranga mwebale kunsabiranga mwebale kunjagala. Mukama abampeere nnyo omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukuŋŋaanira ku Bati Valley buli lwa Sunday mujje nga tukuŋŋaanire nga ffenna ku Bati Valley. Lanchawa kweziri Katonda maanyi Pawulo agambye nyizizza byonna ku lw'oyo ampa amaanyi. Si ku lw'amaanyi kati mwaka gwaffe gwakulangirira gwa konfesinga. Yogera eri Katonda. Yogera ekibigambo ebyobuwanguzi. Katonda Yesu Kristo yayogera mu Yokaana essula ya 16:33. Yokaana John 16:33. N'agamba nti mu nsi mulimu ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde. Ekyo yakyogera nga tannaba nagenda ku musaalaba. Yakyogera nga tannaba kukwatibwa. Yakyogera nga tannaba kutulugunyizibwa. Yayogera nti agenda kuwangula. Yayogera nti mu nnaku 3 ngenda kuzuukira. Yayogera nti ndi muwanguzi. Yogera okuwangula. Yogera ne bw'obanga oli munafu gamba nti ndi w'amaanyi. Ne bw'abagamba aba medical doctors ne bagamba nti wali mulwadde gwe gamba nti nze ndi mulamu. Ne bagamba nti gw'oli mugumba gwe gamba nze ngenda kuzaala. Langirira ekigambo eky'obuwanguzi. Yesu yagamba nti mu nsi mulimu ennaku. Mu nsi mulimu ebigambo bagenda bagamba nti oli bw'oti oli mwavu wa kika. Naye gwe gamba nti nze ndi mugagga mu linnya lya Yesu. Kigenda kunywera gy'oli.
kigenda kutuukirira gy'oli. Gamba ndi mulamu. Ne bwe bagamba nti omusaayi gwalwala, gwe gamba nti ndi mulamu mu linnya lya Yesu. Nkugambye omwaka guno tugumaleko nga tulangirira. Amawulire getuwulidde mangi nnyo, ate nga gonna gasinga gakulemererwa. In fact tewaliwo muntu ajja kulangirirako okulwangula. Teri ajja kusanga olandiroodi, tajja kulangirirako okuzimba nnyumba. Akulangirirako ozimba enju oveewo nga tobadde omusasula bulungi. Ekyo kikola. Gw'olabanga mu nsi ey'omubiri kikola. Bali mulaba nga bo kisoboka ekyo. Naye bannange. Tena omupangisa wange ng'obadde mulungi. Bangi nenkusaba Katonda akuzimbire ennyumba. Ekyo tekisoboka. In fact, wange okujjako akugamba ebigambo 2 weewaawo 3. Akugamba ennyumba tezimbika. Ekyokubiri n'agamba omwaka guno okutandika ennyumba yange ngyongeza. Ebyo 2. Ate ekyokusatu, bw'oba tosobola kusasula va mu nju yange. Ebirala mubimanyi. Ebirala mubimanyi. Tojja kugejjera ku nnyumba zange. Tewajja kuzaalira ku nju. Bongera ebigambo kati omuntu ayogera ebigambo bwe bityo tolowooza nti ajja kulangirirako agambe nti bambi Mukama akugulirewo enzigi, Mukama akuwa omukisa. Wabula gwe kennyini gw'olina okwerangirirako. Ogambe guno omwaka ngenda kutambula amawanga. Ogambe guno omwaka ngenda kuzimba rentals zirina okubeerawo. Ogambe guno omwaka ngenda kuyita mu lukuubo, ngenda kufumbirwa nofumbirwe. Okumbe kugambye omwaka kakyanga gutandika tuwulidde ebigambo bingi. Tuwulidde ebigambo bingi. Naye gwe by'owulidde by'oyagala wangi, by'owulidde ku bulamu bwo, by'owulidde nga babikwogerako. Kubanga ne bw'aba mukozesa nga waliwo akozesa abeera tayagala, tasobola kugamba nti Mukama akuyamba okole bizinensi yo. Oba mukitegeera kye mbagamba? Oba mukitegeera kye mbagamba? Wabula gwasobola okulangirira ogamba nti naye nze ngenda kukola bizinensi yange, ngenda kufuna promotion, ngenda kufuna promotion. Teri ajja kugamba nti bambi okoze nnyo osaana promotion. Gwe kennyini gw'olina okulangirira n'ogambe nti guno omwaka ngenda funa promotion. Gugenda kubeera mwaka gwange gwa promotion, mwaka gwange gwa kulaakulana, mwaka gwange gwa kugula ttaka, mwaka gwange gwa kuva mu kifo kimu ngenda mu kifo ekirala. Nina mukwano gwange amwita Ani, abeera mu America, naye yava e Uganda. Yajja ne tusaba nga waliwo ebbaluwa ng'ayagala genda mu America n'abaana be 7. Naye nga ebintu byesibye, ebintu byekutte. Bwe tuba nga tuli online alabika mpulira. Tuli online? Kale, it's okay. Naye myaka ndaza giringa ng'etaano emabega. Yajja ne tusaba n'angamba nkubulire tukkiriziganye waliwo olupapula oluganye. Kati nakalulirira emyezi 3 naye terutuuka. Ne mugamba omanyi tusabe olupapula olwo olufune osobole okwapulayinga ku bya visa. Na applyinga ku bya visa ne birwawo. Visa ne zikoma nga bamuwadde visa 7 imini 8 eyiye n'ey'abaana be 7 ne bagenda mu America. Ebbanga lyonna omwezi oguwedde nga gunatera okugwa kuyankubira n'angamba ngenda ku interview ng'ennaku z'omwezi 5 December. Naye nkusaba onsabire kubanga gwe wabitandika onsabira luli.
Nemugamba tekirina buzibu nze sisaba kubanga nze nsaba ku lwa Katonda waffe. Ate twasaba ffenna tokindeka nzekka. Twali ffenna twakkiriziganya ffenna. Bayibuli egamba babiri basatu banakkiriziganya. Yesu anaabanga masekati gaabwe. Kati ffe twakkiriziganya Yesu yali masekati gaffe. Bamuwadde obutuuze n'abaana be. Abaana 7 naye babawadde obutuuze. In fact mutabani we yali alina okujja okukola embaga mu Desemba muno. Na Desemba ng'atandika. N'abisaza kubanga n'egundi yali tennaba kuli. Byali tebinaakuyitamu. Naye kati yaŋŋambye omwana kati embaga yagyongerayo paka mu Gwokubiri. N'aŋŋamba kati mu Gwokubiri tugenda kujja. Tugenda kujja omwana akole embaga. In fact nsaba Katonda bonna abaleete bagenda kuyimirira wano bagambe nti ono ye ani ye yafuna obutuuze n'abaana 7. Abawala n'abalenzi basoma naye bwe yatuuka eri yaddamu n'asoma. Kati tekinnaba kubeera too late for you. Tekinnaba lekerawo okwetuulako ogambe nange era nange. Bw'abanga Katonda asobola okuwa visa, asobola okuwa obutuuze. Omuntu yazaalibwa eri oba kigezi oba wasaidi eyo. Bw'abanga asobola omujja eyo n'amutwala mu Amerika n'amuwa obutuuze. Kati gwe lwaki tasobola kuwa nnyumba ku kasozi konna k'oyagala? Langirira mu linnya lya Yesu. Ye yalangira n'agamba nze ngenda kuba mu Amerika. N'ezzadde lyange B'Amerika tuli B'Amerika ffe tuli B'Amerika. N'alangirira ne kinywera gy'ali. Bwe kiba nga kisobola okunywera gy'ali. Tekwetaaga ssente mukima katongole. Oli mutuufu. Okulangira tekwetaaga ssente. Tewetaaga kusooka kusonda z'akakebe omanye nti kati mpezezaawo mmeka kati ngenda kulangirira okula ettaka. No! Langirira awatali eyo gye bayita faith. Kibagambi. Niba oba oli munaku nnyo tekugaana kuwulirwa. Era toyinza gamba nti gundi yansinga okulangirira kubanga yali mugagga. Kati okulangirira kiri gy'oli okulangirira mu linnya lya Yesu. Owulidde Bayibuli egambye okulangirira. Egamba Yobu essula 22 olunyiriri lwa 28 egamba munaalangiriranga ekigambo ekinywera gy'oli. Onoolangiriranga ekigambo. In fact tagama munaalangirira agamba onoolangiriranga ekigambo kubanga gwe ojja kyogera omulala kiwakanye naye olw'okuba gwokyogedde kigenda kunywera gy'oli tekigenda kunywera kigenda kunywera gy'oli mu linnya lya Yesu. Kigenda kunywera gy'oli kigenda kunywera mulamu gwo mu linnya lya Yesu. Era onakulayo kusuubira okulangirira ekigambo. Kirangirire ku bulamu bwo mu linnya lya Yesu. Kirangirire ku baana bo. Oli yarangirira agamba nze ndi mu Amerika n'abaana bange era tugenda mu Amerika tetugenda kufuna obutuuze. Baabufunye. Bwabufunye ate tebaafunye kubanga babadde ne ssente. Yangambye muganda wange obimanyi nze naddayo okusoma. Oluzungu olwange si lwe lw'abaana. Si lwe lw'abaana, abaana balufuwa nenze olwange lwakuyiiya. Naye newakubadde lwakuyiiya yafunye obutuuze. Kati newe nkugamba essente zo ziyinza okuba za kuyiiya. Okozewo kano okoze kino okozewo kino nyiikira okola ogenda kulangirira nga bw'olangirira mu linnya lya Yesu Katonda agenda kujja kuleve yakuteke kuleve endala. Agenda kujja kuleve eyo. Agenda kujja kuleve yakuteke kuleve endala. Bajja kulowooza nti bagenda kunoonyeza kamwokya mu kafunda balyoke bakusange ku kasozi. Nsaba Katonda kikolere kyonna ky'olangirira mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda akolera ekinene ky'olangirira otegeere nti tulina Katonda omulamu. Mazima.
mbeera gy'oli. Katonda ffe si mwana wa muntu okwejjusa newankubadde okulimba. Mwana w'omuntu asobola okwejjusa. Nagamba ye namuwoze sente zaaki. Asobola okuwola sente najja nazikubanja nga zikuwoza ejjo nakugamba zimpe olwaleero. Nga yeebuuza lwaki yazikuwoze. Ogoggawale obeere bulungi oleme musa. Okimanyi nti embeera olusi gye tuyitamu enyumira nnyo abantu ate betuyita bakwano baffe betuyita abantu baffe baganda baffe ebanyumira nnyo. Oli naanyumirwa okuba nti ogendayo omusabe 10 omusabe omutwala munnange nyambaayo munnange nyambaayo ttaano. Kama yeebazibwe. Kati abaana bali eyo mbakoowoola mulabe nga ku mukutu ku Saimo official mulabe nga ku mukutu ogwo musobole okuwuliriza ebigambo ebiri ku mulamwa. Era nyongera bakubiriza nti mugende ne ku YouTube yaffe eriko Pastor TeddyBujjingo mujja kuwulira enjiri. Tuweereza live ku Sunday, tuweereza live ne Facebook tubeerako eya Word of Salvation Ministries International. Muwulire enjiri, muwulire ekigambo kya Katonda. Katonda yagenda okuwanguza 2023 tumuyingira naye baako ekigambo ky'olangirira Katonda agenda kukinyweza. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Bye.